era eno sola zino zisigaza amasannyalaze muli zisigaza omuliro ne gubaako sinti enkuba etonnya tooyake oba oyaka ava mu biri ebyedda ekwata bukwasi bwetyo omuliro ne guggwako bino byakyukamu oba ku muzuuli ddala basangibwa lukuli kuzinaabala stage awo ntegeddewo kumpi nnyo okumanya ebisingawo kuba kusimu 0772 3 oba 0772 95 96 81 bebanafe aba Ventricity Technologies Hiba Islamic sokoddeko wano nzija Hiba Islamic sokoddeko awo nzija kankwateyo omuntu omulala omu mu ddakiika emu ngende mpa abantu amawulire wangi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ugamba otya muganda wange? Sina tabbu. Mutyaba Ilyasa Butambala. Ensonga yabanga winjiraba. Mbiraba. Agamba atya mukulu ruba naawo. Talina tabbu. Mundabire nnyo mugambe mutumidde nnyo najja tumusana. Akuwulidde. Ne fiida mundabire nnyo ne kaseeke ndaawo. Bakuwulidde. Alhamdulillah. Kati muganda wange. Nfe banye ebikwatagana ne Butambala. Ebyaliyo ababeere nga biggwa nabyo bifeewo. Kati gwe nnyabe yayitamu mukyala Lidia enkusaba kimu ewantu awo mulawundi y'Ebutambala eyo nsaba babeere nga wabeera wa mulembe nti ekifaananyi ekiri awo wasaanawo ebitaala deni bibeere nga biteekebwawo deni n'ekisaawe kyaffe gurawundi ekyo ekisaawe ekyo ekyekibibi awo kibeere nga nakyo kikolebwako mangu ddala kibe nga kya mulembe nnyo. Oluguudo awo ogamba ebitaala wali bize nnyo emmotoka nnyingi nnyo awantu awo wabi nnyo era wasaana ebitaala awo manyi balina omugenzi Asad Lutale then n'omuzikiti ogwo nagwo gusaana okulabirwa Asad Lutale nga tannaba kufa bantu mungu amusaasire omuzikiti gwaffe ogwo nga gulongosebwa nga kwatina guseka langi bulungi naye bukyanga afa omuzikiti kuyawo weegute tewali afaayo nakyo tusaba were nga nakyo kitukolera byebintu byetwagala ebyo nga bannabutambala kale awulidde kintu kiba nga kyakakuta ku bantu bange basatu babiri bokka obudde bugenzi tewali buzibu mukulu alunatwala muzukusizzaako na buli muntu yenna ali ku mukutu guno afamire omugezi iri mutima Butambala. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Butambala mugamba mutya wembanga mukoze mutali Butambala bagambe Butambala teva muto siyinza kubazzaako omuntu mulala yenna. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bueno. Munamasaka. Yusufu Muhammad. Shinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Okay, ali ku Pal FM munanga ali kukulali omuntu wa bulijjo ogamba otya ebali kulaba nti ate okyaliyo webali kikuba webali kikwasaganya webali kubeerayo amawulire mugampa abasobodde okugampa abasobodde kugampa kimanyi gye muli naye mpola mukama Katonda bwatyo bwageze tutandise tugenze maaso kana akanyumiro bannaffe aba management ya Hiba Islamic Junior School etegeeza abazadde okuwandiisa abaana mu bibiina byonna nassali paka ku P7 kugendera ddala mu maaso. Hiba Islamic Junior School yayisangibwa Sumbwe mu Trading Center okutuukayo okwata ku Mitiana Road okyamira Bulaga ku mwenda mailo mwenda munanga okulaba nti munanga otuukawo somero lisomesa bulungi sayidi zombi eddiini n'ebyensi tukwasa ne Qur'ani ku mwoyo munange n'abeesigazira ddala mwenna omwanirizibwa somero yadde ne boarding nga tusomesa abawala n'abalenzi somero lirina obukuumi bulungi nnyo compound weringazi bulungi ddala abaana basoma bulungi balya bulungi bebaka bulungi basula bulungi buli kimu kiba kirungi ddala
ate uniform nnungi ddala abaana babasomesa empisa twala omwana wo ku Hiba Islamic Junior School okitegedde ebisale byaffe bya mulembe ddala bisanidde omuyizi okulaba omuzadde okulaba nti munanga bisasula mpola mpola bintu byakwogera na sweetness mpola mpola mu mbeera yonna ku Hiba Islamic Junior School okitegedde okumanya ebisingawo okubira abakulu wano head teacher 0758 31 0454 oba director yennyini kaweejungira 0701 85 05 0701 85 05 29 mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala banafa ba Hiba Islamic Junior School okitegedde beera nga ate munanga otwalawo omwana yeyo mpola tugenzeko munda mu ggwanga erya Pakistan tugenzeko ali ku Pal FM munda mu ggwanga erya Pakistan Obedikov ogamba otya Obedikov angambye kwali ku Pal FM ekula ly'omuntu wa bulijjo tugenzeko munange munda mu ggwanga erya Pakistan wakati nga basajja bonna bagamba nti naffe tuvuddeyo twesowoddeyo mu Pakistan walangiddeko ne Afghanistan nayo ng'etegeeza egamba nti banange kekana akaseera mpola mu mbeera yonna bwe kusobola okulaba nti twenunula banange buli amanyi tayagala ggwanga lya Amerika Abapakistan bagamba atayagala ggwanga lya Amerika kekana akaseera tukwasize wamu nga bagala okulaba nti balumba eggwanga erya Iran era Pakistan etegeeza gamba nti wakati nga bagezako kulumba ggwanga lya Iran yadde tuyina ensonga ezaffe mu Middle East naye ensonga ezaffe bagamba tuziteekeko wabbali Pakistan etegeeza egamba nti basooka muffe ne tugaana mu kuva ku saidi ya Bin Laden Usama ne tugaana okumuwaayo paka ye bamwenoonyereza ne bamwettira bo bennyini naye nga ffe tuganya okulaba nti munange tumuwaayo ab'eggwanga erya Pakistan bamusanga mu Abbottabad omusajja Usama Bin Laden eyajujubya eggwanga erya Amerika paka kati September 11th attack yabakuba n'abasasamaza munanga ali ku Pal FM ali kukula ali omuntu wa bulijjo abasajja e Pakistan bagamba nti ffe tetulina buzibu nakubeerawo omukwano gwaffe wakati nga naffe tulina ensonga ezaffe naffe tujja kubeerawo ggwanga lya Pakistan basoose ne bakwata aba security forces bakutte abatujju bano babadde basindikiddwa uliriza Amerika tolowooza nti ereese byakulwanyisa byokka nga biri ku mazzi oba mu bbanga ne ku lukalu yakitegedde nti ku lukalu okkuba omuntu ku lukalu mu ttaka lyekizibu nnyo nkiddamu kabeere gwe munnayuganda ku kyalo kyo nze nenyijambo nzija poliisi ekunoonya kizibu nnyo okukukwata mpozi nga toli wa ku kyalo obaddusa mu solido mu bukolido n'obaddusa wa n'obatwala mu myala n'obatwala wa paka bagenda okufuna munnange naawe ng'obaddusizza kakati Amerika yakimanya yakitegeera nti wano ku gurawundi bano abasajja bajja kuba bazibu kubanga bamanye buli kanyomero era kiyambyeko n'abasajja aba Hamas mu Palestine okkuba oba okwerwanako olw'ensonga nti bali ku gurawundi kwe balwanira bali mu kulwanira ku gurawundi bano abaana ba Hamas bamanyi buli bunyomero bonna n'empuku bamanyi we ziri nti kati wosanga kana akati akabulaka akasingeko langi ya bulaka waliwo empuku saanukula ogweyo Omuyisirayiri tajja kukimanya kati Amerika kiyakoze batandise okusindika abatujju mu mawanga ag'enjawulo ne mu Iran bakwatibwa wali mu kwekalakaasa nga baali bagala kulaba nti batandika okugezaako okutegaatega zibbomu ez'enjawulo mu bitundu ebyenjawulo munda mu ggwanga erya Iran ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo abali mu UAE muganda wange ampuliriza kakati Pakistan bagamba nti balina batujju be bakutte era Pakistan tebirwisa nti ate tubasibye nedda bano tebabalwisa 145 babakutte ne babattirawo era bagamba nti bano babadde bazenezi bbomu era Pakistan egamba nti eruusinze abantu 50 bo base 145 baba batidde abatujju zembuyaga ezikunta bagamba obawedde muweereze bannanga abalala baggwanga lya Pakistan ggwanga ali ku Pal FM lya Pakistan bagamba mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala tubajjeewo njagala sooke tugendeko munda mu ggwanga erya Russia awo waliwo ebigambo ebyogerebwawo omanyi bantu mmwe Iran eno simanyi muntu gwe yeesiga ku nsi 100 ku 100 Iran
olaba teyeesiga neiba waayo Irani kugambye tugenda mu Russia era wenva mu Russia ate nzire mu Irani naye ate ntandikidde nsobole okuzimbira sitolo ogitegeere nkugambye Irani eno kizibu nnyo okutegeera mukwano gwe omutuufu nfanfe yaani okuva banneyiba be mikwano gye baganda be abamu we baamulyamu olukwe ne basiteginga ebyokulwanyisa eby'omulabe waabwe mulabe waabwe n'asinzira mu ggwanga lyabwe ne batandika okukuba Irani tekyesiga muntu ku nsi tekyesiga muntu w'amaanyi yenna ku nsi olaba nti Irani eri mu BRICS tebakyesiga muntu 100 ku 100 era bo kyova olaba nga tebakulembeza nnyo nti kasita gundi mukwano gwaffe they know balabye enkwe abantu ze balidde balabye enkwe mu Middle East ze balabye aba Irani tugenda mu Russia teweerabira nkuwa example endala kye balabye wakati nga Isiraeli erumba eggwanga erya Palestine oba abasajja aba Hamas ne balengera Irani yakola research n'ekizula nti ensi eziri mu Middle East ezisinga tezaagala ntalo za Palestine ziggwe olw'ensonga bafunamu ngenda kuwa example y'ensi ezo ogenda kutya ensi zino zitraininga n'abasirikale wuliriza zino ensi mu Middle East olw'ebyenfuna zitraininga n'abasirikale bagende bolengera balitoloza nti Baisirairi bokka nti bava mu Isirairi mubwamu abasirikale abapangisi zitraininga abasirikale Isirairi nebapangisa nti for example Uganda training SFC nebapangisa SFC negenda nerwana mu Kenya for example kati gana amawanga mu Middle East ga training abasirikale Isirairi nejja negapangisa wemala bapangisa ne batwala mu Palestine ne batandika okutta basiramu bannange ne batandika okutta bannaabwe mu Middle East mwemuli nkulaga Irani wakitekyesiga abantu nyina kinjagala okuwa mu Russia mu Middle East mwojjo sanga eggwanga nga balina ekkolero kampuni nga Amerika yebawe ensimbi oba Isirairi ni kampuni yo nefulumya amamundu ne bakwata amamundu ne bagaguza abasajja aba Isirairi negaba na abasecurity bazzo okubayambako ne bagaba ne bagenda mu Palestine ne bakuba abantu ne babatta mundu zani zikoleddwa mu Middle East mawanga ga basiramu baneiba ba Palestine eranga mikwano gyabwe enfanfe kuva bujajja baganda baabwe Irani olwakola research n'ekimanya negamba astaghfirullah bano bulijjo betudeeringa nabo kyova olabanga Ayatollah wagamba nti nja kubakuba teyekkiriranya abatasaaga era abakitegeddeko abamumanyi kubanga bakimanya abamanyi nti kana akasajja kajja kutukuba olw'ensonga tukakozeeko ebyembyone ate katumanyi biki bye tukola ekiro bano beesikamu kasita kamanya nti kati obusajja obwirani butaami mu Middle East mwemuli Isirairi weekwata sente nezibawa nereta zi drone zigenda okukuba n'abasirikale ba Isirairi ne bajja ne basola mu ggwanga eryo ne bavaamu ne bagenda mu Palestine ne batta abantu abaana abakyala baani bonna Middle East tokaaba baganda baabwe bakuze nabo si bonna si Middle East yonna ensi ezimu nkuweeyeemu Misiri nkuweeye endala UAE bano oluusi obutwagana kuboogerako UAE United Arab Emirates balina ekkolero ery'ebyokulwanyisa litunda emmundu ne liziguza Isirairi mu bubba ekyo badde okimanyi nkuweeye eggwanga eddala Jordan nkuweeye eggwanga eddala Turkey nkuweeye eddala Syria lwakuba Syria naye egenda ekyankalana muganda wange ali ku Pal FM kyobulaba nga ono omusajja yakimanya n'agamba sirina gwe neesiga owuliriza kyembadde ezo mbadde nkuwa example tugende mu Russia yezo esogge Russia
waliwo information etandise okuvaayo egamba nti bali ready okuliseivinga lwakuba abamu batandise okikuba bagamba nti bali ready okuliseivinga uranium w'omusajja omuyirani nanti America avuddeyo netegeeza negamba nti kwata kilograms 4 eza uranium gwolina uranium akola emizinga ayambako n'okukola nuclear mukwata omuweyo ffe tulekerawo ebyo tujjewo amaato gaffe Russia yemu ku nsi omuli abakungu abavuddeyo tekinaba kuva mu kamwa ka president mwe muli abakungu abavuddeyo nga bali mu security bagamba tuli ready okuliseivinga uranium ow'omusajja omuyirani abange ali ku Pal FM ng'omuntu okugamba mukwano gw'onfanfe nti obadde oyina bakutte ne vanilla obadde omutunda naye nga gavumenti temwagala naye nga obadde neibawo abadde akimanyi nti omutunda ne ku ssente omuwaako musula mwenna mulya mwenna n'amala gavumenti wegamba nti vanilla oyo tumwetaaga muleete obafunawo omuteeka mukwano gwo n'agamba nze amuleete nze mmutereke wano. What does it mean? Mufo omukwano gwo kyokkuwolereza ekyokukweka ekyokubaakinga agamba mpa vanilla oyo mutereke. What are you? Wabula kino tekiraba kuva mu gavumenti eya Russia wabula abakungu mu security ez'enjawulo bagamba tuli ready okuliseivinga uranium oyo. America kyegamba nti kasitamu uranium waayo kiba kiwedde nga tujjawo n'amaato gaffe tukwata ebyokulwanyisa nga tubizaayo. America yalabudde Iran ekyokubiri n'emugamba wogaana wetukukuba togeza n'okola ensobi n'okuba ku beesi zaffe ekyo oba okoze kirala. Wuliriza ebigambo bya Iran, wuliriza ebigambo by'omusajja omuyirani wakati w'okumanya ensonga zino zonna nga bagamba nti leeta uranium wo wekiba kisoboka ne Ayatollah aveeko nakyo bakyagala abasajja b'Amerika bwe kwata ebikola nuclear byonna obikwata obituwe nanti wagamba tolina nuclear naye olina ebyemukola bituwe uranium oyo mutuwe olekerawo no tugende mu ndagano olekerawo no producing missiles ez'omutawaana. Iran yayogedde bajjeno ebitongole ebyenjawulo byogedde abange bakooye batidde oba wetulagaawo ne bannaffe aba Royal Hiras abagamba olina benna omwami olina oba omukyala tolekere omwezi gwa Ramadan olina obulwadde bonna mu biro bukulemesa okulaba nti munnanga osiiba olina arusa zikulemyeddeko ebbanga ddene bagamba weekwata amajaani aga azima. Amajaani ga asima munnanga ali ku Pal FM malungi nnyo mu arusas malungi nnyo mu prostate alina prostate ofuyisa kumukumu genda bakuwa amajaani aga azima. Prostate akumazeeko bbanga ofuyisa kumukumu bagala kuteekamu kapiira buli wofuyisa oba ofuyisa olumizi wa mubiri oba mu sisitimu ye sisitimu susu wafulumira walumizibwa masekati g'ekiroge naye emirundi nga 6 genda bakuwa amajaani aga azima. Togenda kuddamu kukaaba mwe banyina infection togenda kuddamu kukaaba oba hayati abatabanyizibwa sukaali eddagala weriri pressure ebizimba aniya bagamba byonna biwonera ddala ku lwa Katonda. Mu abaami ab'enyuma mu nsonga eza size bagamba nti weekali naye kano kampolampola si bya sipiidi bagamba nti ensonga kano kampolampola gowa mangu tojja ayagala okuwona ababula mpolampola genda kubanga dokita gamba nti adiiringa na mubiri wabula bagamba nammwe abaami abagamba nti kakati ate banange mu nsonyiwe ate kakati mukyala wange ensonyiwa biganye balisi kyebayita ecupa ya Royal Honey kabisi atannaba kukalabako nga kakuba bukubi mu bifaananyi bakafaanana katya oba kawooma katya jangu n'akawulira onaakawulira muganda wange ali ku Pal FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo bagwise mubisi gwa Royal Honey mwabakozaako masturbation oba enkola y'okwezanyiikiriza mugende babajjanjabe omubisi gwa Royal Honey kano onuuna kanuuna ebisigadde gwe n'obireka waataayo omwana wange nuuna genda nako ku mulimu kateeke mu nsawo sa ku dashboard y'emmotoka teeka mu nsawo yo sa ku dayiningi beebuuza naye musajja gwe kano kaki kabisi kange kalimu ki kyama kyange ky'abasajja kano kama kabasajja omukyala tokawulira bulungi mpozi ng'okimanyi nti omukyala nti omwami wo naye yeebuzaabuza kamugulire okamusimbe
yamanyisha golimanya kyolimuwa ate nange olimanya kirabo kyolimuwa nangompa kubanga nange nze kuzigiridde eddiiro bali wano kuna mirembe lyo mafuta ga lobbies Kazembe Kavolokano Bus Park duka namba 314 kuba kusimu 07 49 96 14 09 0749 961409 bebanaffe aba Royal Healers delivery ekolebwawo nawonawo beroli ne ku WhatsApp onawona munange enamba kweri mpola mu mbeera yonna omusajja omirani yazzeemu kibanange Ayatollah Jeno ye yasoose Jeno ye yasoose Putin alina kyafulumiza ndoza kyenje okusembayo kikino kyakajja mu dakiika emu ali ku Pale FM abasajja abairani bategeza bagamba nti fe mu bwongo bwaffe tetulina buzibu na kukaanya naawe. Ali Bagari, Assistant for Political Affairs at Irani Supreme National Security Council, we do not intend to transfer enriched uranium to any country. Tetugenda kuwa gwanga lyonna uranium. Ekyo musooke mukimanye mmwe abatatwagala basajja beboogera ebigambo bino. Bagari ategeeza agamba nti Russia yafuddeyo n'egamba nti bali ready okulisiivinga uranium waffe era nti bamugye munda mu ggwanga erya Irani era nga bagamba nti kasita bamala okukkaanya nga bino byonna bitereera. Irani egambye tekijja kusoboka. Ne Takev na FDA etegeze gamba nti mumuwe kilograms 4 bali ready okulaba nti munange bazirisiivinga. Irani egambye tetugenda kukwata ku uranium yenna. Tetugenda kukwata ku uranium yenna. Ne Deputy Commander of the Central Headquarters of the Seal of the Prophets ono yavudde ategezeza agamba nti mujje twekube wemba mwagala kwekuba, mujje tulwane wemba mwagala kulwana, tetugenda kukwata uranium yenna kumuwa muntu yenna. Bwekirumye bajje batukube. Akaseera ali ku Pale FM akobunkenke ennyo, akaseera munanga mpuliza akazibu ennyo nga bagamba eggwanga lya Irani wakati nga America egamba nti bagenda ku negotiatinga n'eggwanga lya Irani ku nuclear deal. Era tiimu ya Irani eri ready ne foreign minister bali ready naye bo bayogereddewo n'ensonga za miza luzizo nazo ne bagamba nti bagenda kujja boogere ku nsonga bamanyi nsonga ndala, si nsonga zino za uranium, si nsonga za nuclear. Irani egamba tegenda kukwata nuclear kumuwaayo kubanga waayo kakati gwagamba nti amuweeyo bagamba mujje twekube kubanga bali ready okulaba nti munange balwanirira eggwanga lyabwe. Bagamba nti bali ready okulaba nti babeerawo mu mbeera yonna yenna gwe kirumye yenna atayagala ajja abalumbe. Bagamba America nti waleeta amaato n'ogasembeza n'osalako obwengula mu Middle East mawanga agasinga n'ogenda bambega bali mu mawanga ag'enjawulo. Lwaki tonnumba, lwaki tonkuba n'olaba akanaatuvaamu wakati nga amawanga agamu gagamba America togeza n'okola ensobi. Sagamba last week nti oluusi America esobola bireeta nga eyagala kulagako nti amaanyi egalina. Wano kye bakoze Irani n'amaato ge bagireetedde omutiitiizi awanike. Irani erumye n'ogwa waggulu egamba tewali kye tugenda kukyusa mu byaffe. Ono nuclear waffe, ono nuclear ebikola nuclear byaffe, uranium waffe, missiles zaffe tetugenda kuzibawa. Tuzibawa kuki? Tetuli qualified. Tuyina ensimbi zaffe, we have everything. Ffe twabigula tewali atubanja era tewali gwe twesiga yenna kumuwa uranium waffe. Olengedde abantu Russia evuddeyo ekugambye eri ready okulisiivinga uranium ono. Bali ready. Kyova olabanga Irani bano beemalira ensonga zaabwe Abayirani ne bazimala bo nga bo ne bagamba nti tuzimaze. Era tagendanga kugamba nti nzi kasita Russia gyali, kasita China gyali, kasita North Korea gyali. Abantu abali gumite mu nsonga zino njagala nkuwa abantu babiri. Omusajja asooka wa ggwanga lya North Korea Kim Jong-un, oyo yene yagamba nti nuclear mundeke mujje tulwane. Katulengedde Ayatollah Ali Khamenei afudde yategeeza agamba
weziba nga mwagala ku uranium na nuclear mujje twekube awangula yamutwala kuba namutandika mwagala era nga mumanyi temumanyi na waali mujje mumunoonye mba basajja babayita abamanyi mujje mumutwale zensonga ezo tudde nyingi nnyo bantu bangi beteeseteese mu Middle East okulaba nti munange bagamba nti balwana mawanga manyi gagamba America tugeza n'olumba eggwanga erya Iran yadde osobola okulikuba naye ebigenda okuvaamu tobimanyi byebingi ennyo okitegedde ekyo nno kyonna kibalo kya lutalo ali ku Pali FM ali kukula eri omuntu waabo Rijjo akadde kaŋŋamba kankonkona akadde kaŋŋamba nti Yusufu tira okwata omuzindalo guwe abalala bituli omukeeze ate bakutwalire ddala mu maaso mpora bateredde dda wasuze otya nasuze bulungi ebitagambika ebitagambika nasuze otya sebo bisinga okwongeddeko ako ebitagambika wasambi waliyo omupiira gwa Arsenal yasambi agwa leero kati tusamba Chelsea leero oli ready sibera si na nakolesebwa ready bwebako bali ready lwakinzi Chelsea teyakuba luli obadde oba yakusula maliri nedda sebo wagikuba zagwa 3-2 yakuba 3 najikuba 3 nga ndi waayo katejjawo 3-2 ejawaka wedde ekirungi eyo naye ebeera dabbi London derby okay twagiraba ku weekend baali basamba West Ham engumi n'enyoka ate kye kyatuukawo Pedro bamutuuga anyway kanyama Eva jaze zayamba tezimutuuka kirabika ayagala ezodama kwata akaana bwati ngogamba agenda kattabusi kati olwakwata kuwana webakwata kuwana bwaseno abaana baseno kati naye bakolamu obutono busaka saka atagenda kusamba gwa leero kikimulwadde yafuna mu kayinja renga bali mu warm up nga tugenda kusamba omupiira gwa weekend naye ebintu ebyo ng'obimanyi wakira tukuba ebyemizannyo ndi mu Arsenal tumanyi nti samba n'omupiira obyerabidde oba tubimanyi okusamba top scorer media gala olezi kati omukazi asamba omupiira aba takuba bbaawe waka ate abakuba waki kati abasamba omupiira abasajja bakuba bbaawe omukazi asamba omupiira akola jimu bankutya just aba fit oyo aba akubika oyo kuba shaliya ffe mu Busiraamu omukazi wakunyiza omwo omukubisa katambaala kanaako omugalo gwendeka toddamu okumanyiira kati nasamba omupiira tujja buuza ku imaamu oba akagoye konna muwuzumye ngumye nagwere ku kisenge nolowooza okuba musajja muno kitegeeza bakambwemu nati mukola jimu ate ffe tukole ki omukazi akola jimu okubisa katambaala nja buuza ku imaamu Musa akutomedde nnyo kwali awuliriza Musa Nyama kankubuuza ekibuuzo kino waliwo yagamba waliwo omusajja yayogera ebigambo ebyanyiiza nze mukazi mukuba tamuwasanga namuwasa tagenda nkona waabwe nze mukazi wange mukuba wabanyiiziza lwaki mba simukuba namubuuza ekibuuzo soogera nnyo naddala mu bantu naye namubuuza nawulira nga kinkutteko nnyo yewanira ku bantu namugamba okuba omukazi tekitegeeza nti oli musajja kankubuuza ekibuuzo naye bwakunyiiza akukube kuba ggwe bwakunyiiza omukuba naye bw'omunyiiza akukube ate mukazi talina kuba musajja ne mugamba kyawandikibwa nti omusajja alina okuba omukazi ebyomukuba n'alongula tekiriyo nange nenkirekera n'abawuliriza era n'okukuba omukyala kiraga butiitiizi nawe nagamba obeera kawadi oba so weekend mukama yakuwa obwongo kozesa obwongo omukyala oyo omukakkanye kati nattiimu zetukuba mu Arsenal zetukuba ziba zifuuse enkazi saawa eyo ebyo sibirimu kati mbeere bulungi mweraba